Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Aje Samuel Gemanya wano ku Lubalusewa TV program nsonga ku nsonga nate etumbudde okubanga tukutusaako ebyo ebitambudde mu wiiki oba mu ggwanga sako ne wabirwe eggwanga. Anga bulijjo mwebale kubanga mutugoberera wano ku Lubalusewa TV YouTube channel yaffe ba subscribers mwebale kubanga mu subscribinga ku Facebook tubalaba mwebale nnyo mwebale ddala sako ne TikTok. Abali ku Facebook ne TikTok tusalaka video katono ne tusobola kubanga tubateerayo ne musobola kubanga mulaba full video waliwo nyini ku YouTube. Genda yo subscribing liking commenting tubebaza mwenna abakola ekyo timuli bamaanyi nnyo mukama abatuweera omukisa. Nkukwasa Haji Mukisa Karim onono nga musomi w'edduwa asangibwa wali ku Kyebujuuko oba Bujuuko ku Kyemityana Road. Haji Mukisa musomi w'edduwa mutuukirire asobole kubanga akwasaganyiza byosinga okwagala oba asobole kubanga akwambulula ebisiraani akugobako emizimu emibi egyo asobole kubanga akuwa emikisa akusomera edduwa eyo tomanya oyinza okubanga waliwo ekisikadde ekyowagamidde n'asobola okubanga akikwasaganya ye Haji Mukisa Karim asangibwa wali Bujuuko ku Kyemityana Road. Mutuukirire kweze namba ziri ku screen yaffe ajja kubanga akwasaganyiza ddala bulungi nnyo muzuri sana. Omulaba tutekamu ensimbi simulala ye Ashivon's Gardens onono nga esangibwa wali Kawanda. Ashivon Gardens esangibwa Kawanda Kirinyabigo. Gendayo osobola kubanga otekerayo emikolo ewa Chairman Kinobe. Gendayo osobola kubanga otekerayo emikolo ewa Chairman Kinobe ku Ashivon's Gardens. Twalayo emikolo ng'okwanjula kukyala okwanjula embaga osobola twalayo nga graduation baby shower n'emikolo gyonna emirala gyonna party zonna ez'emulembe. Ngenda kuba ntandikirawo wennyini olunaku lwaleero ngenda kubamba wa muganda wange asobola okubanga abeeyanjulira nate asobola okuba nti nga tutambuza embeera nga bwegenda okubanga etambuza ekiranga sinaba kumbawa Mustafa mwebale mwenna abasobola kubanga mumukubirako ne musobola kubanga mwogerako naye kusoyogera naye byamagezi oyagala kumanya business bwe zitambula asobola kubanga akuwa ku magezi kyekiganyi mukoneko osobola kubanga ofuna Mustafa boba neko oyinako osobola muteerako noga kamuteereko bino byansi tulabe Mustafa tunyumira nnyo bya ng'ejournalizingamu ensonga nziramu okusomera enamba ya Mustafa eri 0752 34 89 67 njida mugumu eri 0752 namba ya Mustafa 0752 34 89 67 mukubireko musobole kubanga muwayamu kimbibiri tomanya izo kubanti ata ineddala yinzo kwongerako mu biroozo byayina nosobola kubanga opikingamu ebiko ebyo nosobola kubanga ogena maaso. Stubborn ogambo kya muganda waffe awo ku TikTok nkunoonya sebo obuntu obukola mu nkunoonya twabe kwate tuwayamu mpola we bano mulimu gwokola we bale kuba talented. Stubborn okay. Producer soko tuwe Mustafa sokubanga yeyanjula eri abantu aye tweyongereyo nate banayi abatulaba tuyanza nnyo okutulaba ku Lubalusewa amanya nga bulijjo okenya Mustafa tuzeemu nate ekigenda mu maaso mu ggwanga. Yes Mustafa sebo ng'obadde otubuzeeko anti sikolera wano abadde omanyi nkolera wano sikolera wano emirimu oba olina ogera n'oyiya ate buto. Okay. Webwazibidde Mustafa nga koti y'amagye yakoze ekintu ffenna ekyatwewunyisiza nga bannayuganda nti
Kano Kizza Besigye yabadde akomezebwa okuva mu komera nga akomezebwa mu kooti nga kooti we mulaganya nti ennaku z'omwezi abadde 7 asobole okubanga akomezebwa mu kooti y'amagye wali e Makindi yakomezeddwawo wabula nti ekyabadde mu kooti kyewunyisiza Bannayuganda n'ensi z'ebweru okutwaliza awamu ti kooti erina ekintu kyakoze nti Aaron Kizza kooti yamukutte ng'emuvunaana nti contempt of court ndoza kuyisa lugaayo mu kooti. Ani yaggaye nti beewuunyiza oba gwe obyogera? Waliwo omulala yaggaye nti yeewuunyiza? Bwe baamukutte ekyasinzidde okumalamu amaanyi ensi nti baamutwaliddewo mu Kaguli kooti nesobola okuba nga ewummulamu ate okudda twali tumanye bajja kuddira ku misango gya Kizza Besigye bamalirize nga bafundika ng'eno Kizza ndoza bamuwaddemu ka discipline kamuteekamuuko wali eri bamale bamute naye twagenza okulaba nga ate bamusomera busomezi okutali wadde charge sheet ne bagaa nti essaawa ya kakati agenze kitalya emyezi giba 9 emyezi 9 tola nti kyewuunyisa okuba nti kooti y'amagye ekozesa maanyi ebiseera bino. Kyewuunyisa gwe amulala niye yeewuunyiza gwe aliko okiikirira abantu bangi oli emupi waawa kubanga gwonga nti kyakwewuunyisiza ebyo ebintu ebyobufuzi gwe bitakwatako tagendayo gwe wabaddeyo njati siri bulooya wabaddeyo balooya 4 ekyasinza otumalamu amaanyi nti mwabaddemu ne balooya abavudde mu nsi z'ebweru ekintu ekyasinza okundaga nti tulinga ati ffe abatalina balooya anti bo bennyini be baamuyita si yeeyita bebe enafuya bennyini balooya bawano. Olaba nti kooti kye yakoze kituufu okukola ki? Okwata Aaron Kizza n'emuteeka mu kkomera kakati gwe ebbanga eppanvu bwe lityo ayo si ppanvu emyezi 9 amyezi 9 gijja kuggwako gwe gumiikirize era ojja kuba oli wano ngaye nti Aaron Kizza ali bweru gijja kuggwako tola nti baba mwononedde obudde bwe nga talina musango gwonna boonoonye bubwo gwe bwa munaku naye babukutteko waliwo gwe basanze mu nnimiro ne bamusiba emyezi 9 gwe kyomanya era gwe kikwatako gwe bakoze eki gwe basibye omutima tegukuluma aje lima mmereyo era gwe kikwatako gwe kyakoze eki wagenze wabaddeyo olaba nti ekintu kino abantu kibaze balwanirira nti kooti y'amagye lwaki ekwata abantu abasiviliya n'ebassa mu kooti y'amagye okubanga ebawozesa kale kano Kizza Besigye kitegeerekeka nti oli musirikale naye kati Aaron Kizza munnamateeka abaana baffe betusomesa amateeka tujja kuggwamu amaanyi tugende nti olaba munnamateeka bamukwata bwe bati ate nze aje era waliwo bataakutte wakasita oli owulidde kooti y'amagye ate gwe toli w'amagye anti looya yagenzeeyo oyo gundi Aaron Kizza gwe baasibye ne kuba looya teyabaddeko batuge batuze balooya 4 nga bonna bayite bwe yawula okugenda mu kooti n'okuyita okuwolereza omusibe kibabwe ekityo kati bano yawula okugenda ku mukolo abantu 4 n'okuyita abantu 4 oba gwe tobyawula tiyabaddeko ku balina okuwolereza teyabaddeko naye era looya tebamukwata nga bakwata bano bantu ba bulijjo anti olutawo terutaliza ate sasi lyogera nti kati tulumbaje olutawo teruliiko ebyo kasita weetaba amazina g'enkima emikira gigira bugizi w'egiti okitegedde sewo kati nze saabaddeyo gwagenze saabaddeyo muneesiri gundi anti tebinkwatako kigaa nti buli mbeera kubikola ki anti osobola okuba nga lero tekiriwo enkya ne kibeerewo noga kooti esobola okukola ekintu kinajja ddi ngenda kwesimbawo ddi ngenda kuvuganya ddi omukulembeze mbadde manya ebintu bino babikolera mu mateeka anti amateeka olaba nti gakoze wano aye tegakoze tali munda era bamusibidde mu mateeka bagaye bamusibidde mu tteeka gwogamba otya nti tegakoze kuba bagamba nti bw'oba oyisizza olugaayo mu kooti at least ekinene nnyo kiba omwezi nga gumu n'oba nga bakutaddeyo ne bakutta n'emyezi 9 anti kati gwe kyoba omanya omwana asembye okusemba tekubaako makisi wabula omuntu asemba okusinziira mu kibiina mwakola ki otegedde eriyo n'ekibiina ng'asembye ali mu 5 eriyo ekibiina ng'ate mu kyasembye ali mu ameka mwata ayi wabere ekibiina ng'asembye ali mu 2 kuba tetuwazizemu nakutegeera biki Kizza Besigye ye ate byagenze bitya Kizza Besigye akomawo bamugambye akomewo era nga 13 14 kati ate ebizibu byono byayingidde mu byona atono n'abanga ate
bwe bibeere ensi bwetyo anti baba balwanirira abantu gwe kyoba omanya kati omuntu alwanirira abantu toba omutwalako kati ani agenda otulwanirira ekyogamba weeru waweddeyo abalwana bangi abalwanirira abantu bangi bw'ojjawo bano nga balala bajja buli omu aba alina engeri yakolamu emirimu gye balwanirira abantu gwe baleke gwe toyagala kulwanirira njagala nnyo okunnwanirira ekyo bula kati nange ate nnumwa nnyo kubanga alwanirira abantu asibiddwa anti enwanirira gye balwaniriramu abantu era kusibwa kola ki bwe bityo obadde ogamba asinzira muniro n'agamba mbalwanirira badde ngamba akola ki asinzira munimiro n'agamba balwanirira ogasawo essa ku nsi ogirwanirira ebyo lyanze sisobola kulwanirira nsi lwaki nze ngizaala musafu lwanirira abantu olaba olwanira n'omwana nti wuuno banne omwana badde bamukuba n'ojja n'omutaasa oba tomulwaniridde anti okulwanirira abantu ensi tosobola girwanirira ensi ya katonda katonda yagisobola gwe togyeriggyanko nti olwanirira nsi kola mirimu gyo togamba nga nti olwanirira abantu tosobola balwanirira katonda yabasobola era buli abeerijjako balwanirira abatandike kyokka kati bigenda kuggwerawo omusajja amale kumpi mwaka mulamba ate yaliyo yekka nze kyogala alina gamba ebyo sesa kulwanirira nsi nwanirira baana bange naye ebyo byokulwanirira ensi tobisangako nabigaano bigaana ebyo tolwanirira nsi ensi giveeko ensi ya katonda toginaako luganda era ani Elias Lukwago yavudde n'agamba bagenda mu kooti enkulu okusobola okubanga bakiyita batya okuba nti bakola apiiru bamenyawo ekyo ekyokuba nti kooti yakoze ekintu ekitali mu mateeka tola nti ba Elias baba balina olugendo lwe bagenda okusobola okuba kuba bo bagamba tetwagala kumugjayo nga tugamba kyamusinze kye yakoze oba tubaga nti etteeka lye bamusibiddemu sitoofu abyogera ebyo aliriddawo naye ali munda Elias ali bweru Lord Mayor ate konga nti ali tayagala oli aveeyo awo be bamanyi bazanye emizannyo gyabwe ate konga nti oli tayagala aveeyo oyagagambo egyo mizannyo kalinze ebiba bikoledde emyaka emeka batya batulwaniridde emyaka emeka kyekishuka ddiwe yali agambye obutafuna musaala Elias alino gavumenti embi ate jajjamu omusaala ne kuno era agenda kukola nga yeesimbyewo ku gavumenti embi nze mba manyi engeri gavumenti gyeba embi ogamba nti bino ebyokwesimbawo mbikoze eki mbikoye kanwanirire ate bo bamanyi nti okulwanirira abantu olina kwesimba era buli omu kati twaba kaadi zatandise okufuluma bali mu kulwanira kaadi ayayayaya bali e Kampala balwanira kaadi ono Lubongoya ayagala eyani ono ani watagenda kudda Lord Mayor ono Musereko ntagenda kudda kati waliwo babiri waliwo Lubongoya ne Ediawe ye Ediawe ye chama ya Ediawe kuliko ani uli yagwa Ediawe waliwo yali e Kampala awe ya chama ni Nyanzi kati bali babiri kati utalo luli yao ayayaya ona ani omu ate balwanira kadi ona ate ono okugulu wenaka wayani bali mwezo okugulu kutya ajja kugundi kugamba bya kadi kunyumiza bya kadi kati kunyumiza bya kadi kati ebye mupya kati yabikoyi ajja kuki ayagala bwa meya uwa e Kampala era mu government uhuru wali bonando zabagalaawo mweno government ate embi gye batagala nze mbewunya abasajja emitwe gyabwe abo bote baziraako mu Africa mote muri mukuzira Ngira kwesimba bayine ngombe gambu boziro zimba to omuzazimba tu batudde okuzimba omutwe kale abo baveeko naye bali ku sente zaabwe bakola kubaze singanze ebigabye boogera singanze mbagbo singa sikyesimbawo ate mweno government embi enzibi y'obululu ate yagwe n'okubayira omusirusiru ffe n'oluganda nti era tukkiriza ebyo ntogenda era weesimbyewo wetwawunzikira ng'olutalo lwa Palaso ne Alien Skin lutojjera omusajja wo bangamba yaliko omwayidingi Palaso talina nasooka ne yeekwekamuuka awo twagenza ovaayo nga kapiteeni Mike Mukula ng'abayisa abatuuzizza
tetunamanya kikyavuddeyo nefe twala ebifaananyi ng'omukulu ate bagamba era abadde baga nti ono byabanene ng'ate bamuyise na famire bazadde be uyo talina byabanene ono okyoba omanya aliyeni ate kati yegendedde kati abantu bategedde akubwa era kati abantu abagenda empola lwakyayita kati mwezi mulala nga yatakubiddwa kuba abaana ku ssomero baajoganga abaana nga buli omu amanyambo amaanyi naye bamukuba n'agwa ku ttaka buli omu n'amanya nti kati akuba kati bamutegedde akola ki akubwa abo si be banene ate singa babeera hambo nga bali bakike ba Diamond naye bano baserebu kyaba kyafuka ne mu baketi lidako baserebu baffe abo nabo baserebu abo bakyafuka ne mu baketi ekiraabo baserebu kyabo banna serebu ng'osula ne maama wo mukazigo baserebu kyabo ennaku eri kwabo oli serebu ngo maama bali abo bamufuira mu njaga tonafuna na mitwalo 10 zasulira nnyoko kayumba mboli serebu omendo omuntu no mani serebu so kubanga jakubera ne maama wange wone bali nga mulabako maama wo muntu kati gutebereza kati abona baserebu babera n'embwa zaabwe kati embwa zine fujjo okufa ngate n'ennyoka ali wali kiba kinenge gikikola nga bagiyisa ne matu nga baginywa bukyo manya yita mu nnyindo na mukama anti bo bakugu bo baki bo bakugu tomanyi omuntu avuga akagaali ku kaserengeto akamanyi obulungi waluka kaserengeto akola ki amayemba agata bakuyita kwabula ayabula kati nabo mu njaga bayabula be baserebu baffe Mustafa ba promoter bavaayo ne bavumirwa ebikole byali mu nkuuka mu Mpere Festival era ne bawera ne bagaba bayimbi okuli Palaso ali nsikinde bagenda mu kuyimba okumala emyezi 6 ba promoter bulijjo bayina amanyi bwe gatagawera n'abantu okuyimba babazi baganira mu tteeka ki be bafuga amabala gonna agali mu Uganda ba promoter bawa be bafuga amabala bayina bala mmekaawo mbo ne bagamba teri kuddamu kwaba bayimbi ababiri ngere bawera bali lipazo nani ne Gravity ne bagate baddamu kuyimba mu bala zonna era mutegeka gomanyi wojjo kwatibwako bute bayina bala za buziri da bazungira mugaba nabwe simu bategekere ebivulu bayina bala abo chokate bayina manyi gasowa kuwera agani manyi nga bagajewa owera ate mu bala etaliyo ndaba nabo bukoti babuzunziza amabala gabalala bayine bala eza bagabawere muzaabo kugamba omuntu ogambe bala etaliyo ntoleta muntu bayine bala abo ulukwayi ani ayine ekifo ekisanyukirwamu ayina abantu bana abagendayo nabo balalu abantu we bali abayimbe ebyamagezi neba gwe n'ogenda mu kivulu ekya ndingeza mu kivulu kyali enisikini baba kubbe baba batte enyebaza zinyumirani wow andi kati beziba nyumira bagende emboke bakubbe ndagati sagandi abasute bayina ntondo abantu singa babazira dda nyaba balaba baba anti imalayo nti baba basiru ate bayina entondo nebagandi baba bidego ne babandi baba zeno baba bidego ne bakubira eri aba batayiga bo baba batya abatazirako neche ne unyisize kirala nti Mike mukulu yabadde abayisi nti Palaso yagenze ne bazadde ali yene bulijjo ndaba mama winga city yagenze naye babe kati yabadde muyite yali kati yabadde muyite obagaite ebintu bago omala ojabuze oti ng'ozunza sikaati zo bintu bya kuyita ssebo bamala kuyita ate bayinza okwanga bapimyemu ngera bamwe byagenda okwogera no byagenda okwogera kampuni y'emu ne basaba wekiikirirwa omuntu omu kwabe obaga byogenda okuteesa nono byagenda okuteesa basobola okupimanga family yonna atali yeni agisinga amagezi gwe golaba ng'omusiru yonna ng'agizingako bw'ati twabanga atategeera atayinza okuba ewaabwe mukulu ategeera ng'ensonga kwezituukira ozanyisa family ziri mu nsi nga ye yasingayo mbona tekisoboka n'omwana tasobola kusinga mama we magezi oba taata we nkugambye
oyo gwolaba nga tategeera oyinza okusaayo ewaabwe ng'ate bw'ayogera tewali addamu nga ye yakiikirira essebo nga bw'ayogera kiba kiwedde ozanyisa famire gyeziri ezaakona gyeziri ekira tulina Mustafa tulina audio gye tuwulira etambula tetunaba gitegeera bulungi nga ali yeni akubira Abitex amugamba kulikayo mu kivulo ekivulo kyawedde yani ata audio zino nagwera okulanga amugamba nti wandabiwe natuse mu nkuuka gunaga nti abasajja wabasabudde no nti bannaki nti nabagaye mfango ni buli omu nakaka ku ttaka balinga baagala tugamba nti baali baagala kunafu ya nkuuka tewaliwo olukwe luno lwagala okubanga enkuuka eno bagisuula kuba ebadde enkuuka yeggalawo omwaka bayinza audio nange nagiweddeko naye simanyi butuufu bwayo naye banga ntuufu tebasobola kwerijja ku Buganda ate basigaza kati ani Abitex asigaza bbanga ki oyo ne bwakunyiiza kati tokyamunyiigira ate lwaki oyo atiisa oyo atiisa ne basi we muyitako ng'edduka agwa Abitex oyo naye akumalako emirembe basi we muyitako emisinde bweti eyinza omusala ekigwa empewo emukuba ku ttaka omusajja w'amaanyi naawe omusajja ayimirira okuva ku ssaawa emu n'asoloza ssente n'abeerayo paka lwaggulu n'agenda mu press conference n'atuula n'abeerawo ng'ambulira nti basi emuyitako biizi ugambye webanga bakifo bakikuba ku Buganda balimba oyo ate yandibadde omuntu omulala alimu endasi naye oyo n'omulala ku zino faani ennene tasobola kuyimirirako zino weziti ba ku ttaka ekigwo eka tujjako bantu baffe batono omuntu waba omutondo maama faani enamukuba bukubi kigo ezo kooti eziringa amabaati omusanga eri ng'ali ku ttaka abo bakumalira ebiseera batugamba Mustafa bagamba nti enkuuka eno tekyategeka wabatunda ntunde anti nayo bizinensi badoga nti bo tebaagala kufuna ab'enkuuka be basinga obwagala okufuna tebavaako kaabwe naye mu kufuna tobasingawo naga nti taga nti yala nnya Buganda nnyo naye sibufiiririra sibusobola bufiiririra ate lwaki ate nze mbuyita ndya ate nze omuntu omufiirira obujjajja kisobola Edwin Agos ali awo ekago Lubalusewa TV tubatumirako mwebale nnyo agamba ki Master Kyaddondo Master Musi Kyaddondo awo kusoma kugenda kubanga kuddamu sebo Lubalusewa akalango tetunakalaba Master Kyaddondo Musi tumanyi omwami oyo mumanyi waggulu eri kusomero lya Kyaddondo ayina tabu abadde anagireeta kwani Mustafa Abba Makas nze nyina kye neewuunyiza abantu tebagenda tuuka okubanga bali ebigambo byabwe twayogerako wano ku story ya Abba Makas ne taata we ne famire yaabwe ne bajjajjaabe netugamba bannange omwana avuukidde kifamire naye kyatumazeemu amaanyi mu ddakiika 2 nga wiizo tumulaba ali ne Abba Makas ate nabagamba nti naga biri bya family bano nna abazungazunga tebalina mulamwa bali mbaleke batereze ki bya family yaabwe kati bateredde wakyaliayo omwana ng'ali wali ne kitaawo omuto bali mu kudigida oludigira babawe ba selfies agenda okulumya embwa zino eziikirwa ebitajjudde ogenda ziraba era bona baasiisedde tebakyabyogerako bonna bandi babyogerako anti okuswala n'omusiru aswala olwo watuuka nga aswadde nogaye kyobala tebakyayasama sagamba naga nti biri bya family bakoleki babaleke tebateredde kati bana abasirusiru bali mu kulumwa okufa abayiikirwa ebitajjudde bagambane abantu okuwugira kuno nga kuzibu omwana eddakiika 2 alina taata we anti oba oyogera ebigambo byakumala kufumintiriza si kufulumya bufulumya sikuddukana biddukane okitegedde ssebo naye waliwo abantu abamu ng'ebigambo baddukana biddukane ebigambo amala gakola ki naggamba wano bali ba famire ye babaleke bajja kwesootinga baki bokka omwana kati kuliko ayinza okumuzaala kwaba kuliko ayinza okuba muganda we
kali babaleke yebeterezeza boka nzomwana namulabe nenga abane ensinzi abade beyuza wano bibiri bakonzibwa abantu bebazibu naddala abagwagwa oli nomulaba nga aleseewo ebimukwatako n'ayasama omwana azze nawali abalaba wano bajjo omwana azze mutaata we tetumanyi na mwana wa bajjo talinayo mwana mukulu ye ndaba akaddi n'ayogera ebigambo omwana azze mutaata we yaliwo wawuwa muddamu oba osanga babiri abakuza bulungi yabakuliza wa mundongo awo bonna basumbwa busumbuyi bantu Mustafa tuba tukyali awo ku nsongera za Palaso Mama Fina nga avaayo yaliko ku TV nga tuli bamukubidde na simu ng'asooka ayogera lwaki bannange mulumba amaka g'abantu lwaki ebyobuyayi bye mubikolera eno muntu gw'olumbye ayina abazadde be ayina ki tuba tuli awo nga tamale Junior tamulumba tamale Junior teyisiza Mama Fina eggaali nenga abannange kiki tuliko yamuyisizaamu yabwerere omwana abeera na maama we gw'osula wa maama we osula ne maama we lwaki simanyi munna oba oli muto ndi mukulu oli mukulu kati omwana tabeera na maama we okitege omuntu ategeera yenna bonna bw'akula atambula n'ava oba ne baawukana kati Junior ndowooza engeri gy'amanyira okubeera ewaabwe omanyi obufuuka bwa apartment obulina obugezigezi obussebo oli ono bwaba bamulumbye wakaawe ani Mama Fina yabadde agamba noza Palaso lwaki yalumba eri nga toyiri supposed kuba nti oyogera ku buli kintu kyonna ate lwaki nga tayogera ye Junior ani yamuwa pamiti eyogera yayogera ngaani wano mu ggwanga alinamu ki alijuka tata we baali ab'amaanyi nga beboogera ensi n'ekankana nga akedi yaabwe eririddawa akedi yaabwe yaliriddawa bw'oba oyogerayo era okuba weera akedi anti ongambye amaanyi ati amaanyi baali bagabira mu kwogera aboogera bangi ate naye tayogera asamana bwasemi tate we yali ayogera kikyasobola okwogera eddakiika eziwera 3 nga tannatumira bakazi be bakadde bayagala Junior asobola okwogera eddakiika 3 nga tannatumira bakadde be bayagala Junior omwana bw'ata ayogera bakadde totubulyanga balenzi abo naawe ate oyo kati ate Mama Fina aba ayogera ate oyo tayogera nalabye nti respect kati ebuze mu bantu abakulu nti abaana batandise okubanga bayisamu abantu ab'amaanyi mu ggwanga bwe batyo abangako omwana naye kati oyo talina kyayinza naye talina kyayogera ate ayogere ku Mama Fina yali ayambye ani Junior naye ate yennyini yeetaaga buyambi awo wennyini waali ali ku buyambi ofiisi ye eririddawa Junior kyoka talina maka ewa maka okimanyi maka ogayita saati nti osongako nsonge tekisooka naye Junior ebbanga lyakoledde omuyivu mpula bamuyita tekinokulaati ebyo byonna osobola obyeyita naye kyafumyako ku mpapula ze nga bamutikkira tekinokulaati amaka si saati nti ogira bugizi bwoti nti yoyanga birimu ku magezi amazaali ate n'okulowooza ennyo ebyomu maaso katandamu amagezi galowooza bya mu maaso Junior ago malala olwali simisa omusingi ajja kusiiba mu kamera olunaku gwe lwolekera ku macyango yasimiza omusingi asonze wayi nti basimirewo omusingi agenda kusiiba mu kamera Junior olaba asiiba mwaguza essaati mu kamera naye gwe ensoo giyita emmere nalabye ne ŋŋamba omwana ono alina okuba nga atendereza Mama Fina ku byakolera eggwanga n'oba nga oyisa muyisa otyo anti ye kati olaba omuntu nga tazimbanga ku nnyumba tategeera nnyumba omuntu nga tawereranga ku mwana tasobola kitegeera kati Junior abambi engeri gyabaddewo ku buyambi tamanyi kyetaagisa ki omuntu okukola ekintu kyetaagisa ki omuntu okugula poloti kyetaagisa ki omuntu okuzimbako ennyumba okitegedde kati bbanga lyonna bambi awangalidde ku lisiiti za lenti ani Junior alabika azipanze awo zinaatera n'omutuuka mu bulago lisiiti totubulyanga abo naawe maanyi ge galiwa amaanyi olusa gaba ga bigambo kugambye olwalikera ng'asimye omusingi gw'ennyumba agenda kusiba mu kamera kugambye amanyi okugamba era sibalina kumanya oba gwe n'omuddawo kuba agamba nogagwe tomanyira gwe naye nakusoba iri mu ntalo ne Rama
ngani ayogera ngani mu ggwanga alina muki bwalina abanene be baliwa baganda be abanene balina yabazaala balingana naye abasanze obusanze nze mama Fiina simulabanko naye watalina nti abantu bakola ki abayamba nsifaayo omuntu oba ayambye ate oba akoze ki naye provided nti omuntu obwetaavu bw'oli buwedde abadde alina obwetaavu bwe kati nsiyabangayo nsonga junior gyasolovinze n'agimaliriza sigirabangayo ekirala ekintu kino kiriwo kitya okubanga bamala okusobya omuntu n'ojja n'omwetondera abantu bakifudde kyekyo kamanyiiro n'ojja n'ovuma omuntu n'omala n'omwetondera anti kamanyiiro kati bati bagamba ndi oli wajja n'akwetondera tibyakusobeza biba bivuddewo si bwe kiba ate ze sisonyiwa ate nze ndi katonda yasonyiwa gwe tokimanya ekyo kitera okiwulira katonda yakola ki era nzo neerijjako okimanyi sisonyiwa oli majja nakwegayirira katonda bwakusonyiwa nange nga nzije ebbaluwa gyenkoonamu katonda gyakuwadde ogamba nti mama Fiina namusonyiwa mukyala wa kiseera abalina omusonyiwa yamutandikeko nze sisonyiwa obutanatuuka kumanyiira bantu tannaba neggwanga talina kyeyalikozeemu yadde n'akamu nze taatawe gwe nalimpa respect yekka gwe nalimpa respect naye oyo gwe nalimpa oyo simwangako kitiibwa yadde junior tannaba tadeservinga yadde okuweebwa ekitiibwa yakoze eki junior kiki yakoze ku bantu baatywako obuti baatiisa abantu nolulira alaba waneeno ani fulufiga nga batebazeemu okukwatagana baleebukane naye nzaabo sibategeera obunene bwe bwe buliwa alina kizimbe ki alina kampuni ki alina dduuka ki abaana abone baba ne bizinesi eyo nga bazikwese bazikolera eyo kakati abo olaba basenya mannyo n'akeera mu kamera ate wakole edduuka alemekkeera mu kamera abajja kwoteeka yeerage wali agula saati mpya n'akeera ku kamera ate mugende nti ali wali azimba kalina nti asirise owa akola lugambo kubita mukwatako ate kubimukwatako lumuleme ajje naawe bannaa Mustafa bane abale balosa TV onako lwaleero tuline Mustafa tutambuza nsonga nga bwe zitambula bwatuwa biki ebitambudde mu wiiki nisokubanga biki tulaba biki ebitambula nakutegeeza nti weekwate omusomi w'edduwa Haji Mukisa Karim ono nga asangibwa ali bujiuko ku lw'Emityana mutuukiri asobole okubanga akujjako ebisiraani nina muganda wange producer Robert naye yatuukayo dde edduwa baagimulombera dda naye aliko ebisiraani yali yeetaaga genda bweru yagenda anaatera ndowooza visa kasita baagikojeemu okay Haji Mukisa wali eri nga musomi w'edduwa wali ebujuuko asangibwa bujiuko ku lw'Emityana mutuukirire asobole okubanga akulombera edduwa obulungi obutagambika oyagala kugenda bweru gendayo oyagala kuba kwetereza mu bizinesi yo zikyankalana ziwuuma mutuukirire Gardens esangibwa Kawanda Kirinyabigo ate nga nnyiniyo ye chairman bamuyita chairman Kinobe akugambye nti twalawo buli kika kya mukolo gwonna osobole okubanga otuuka ku Ashivons Gardens wali Kawanda Kirinyabigo. Mustafa tulaba abantu nti bayita abantu ne babanga babakanyisa tugeze bafunyemu okusowagana kati nga bwe twalabye Captain Mike Mukula Captain Mike Mukula nkuze muwulira naye yaani mu ggwanga muno w'amaanyi ebiti bingi byalimu kuba ndabalanka eringa eya wansi naye amaanyi gaalina mangi Captain anti yaba avuga ennyonyi siranka Captain wa nnyonyi abadde ogiyita y'amagye amagye weetaaga lunaku lulamba bulijjo mbadde mmanyi nti Captain zino lanka wa nnyonyi kalekyeza muntu
Banda. Wanyonyi. Si amaje. Kati yabaso okutuuza. Tantu takutuuza lwa nnyonyi. Badoga nti abakutuuza lwa kuvuga nnyonyi. Kutuuza wakwa nti bali bonna bantu be. Ate alina influence. Okay. Abantu bamulabirako. Badoga nti kuvuga nnyonyi. Mbadde sitidde. Totya. Tuula wana ate n'otya tunanyumya nani. Okay. Mustafa, ebitambudde ebirala twafunye ekyewuunyo. Ensi negamba tubadde ki. Tuba tuli awo Sanya Mujahideen Yesu Sanya Mujahideen nga bagamba emisango yagiza era nga kooti ebasalira nebbanga libagenda okumalayo nga abakulu bafuluma. Tuba tuli awo nga atandika kunnyonnyola gye yateeka bintu nga bwe yatulikana n'abasirikale bwe bayine babiyita batya bino bitanka emundu bazoogeddeko. Twali tuli awo munnange ennaku 2 lumu ng'ate omukulu akyuka ng'aga nti ate nzire kibangawo nze sikwatanga ku ttaaka era buli kimu kino banzikiriza bukiriza n'aga minisita ow'abavubuka Baramu ne Jennifer Fulufiga be babakiriza awo nno bakwano bo. Sanya is not only stupid but is also mad. Sanya si musiru busiru n'obulalu mulalu. Ekisaba Fulufiga bye bayogedde ekituufu nti mulalu. Anti gwe olabanga Sanya era olaba abantu bonna baadiringa nabo tekulyamira ku kigambo ki bonna babbulooka ba gavumenti bonna. Sanya gwolamu omuntu ategeereka asobola okuyimira ku kigambo kyo kumakya ayogera kirala ate oli n'ayogera kirala. Kanne Sanya yabakopye anti naye abalaba. Sanya mulalu gwe kyoba omanya mulalu oyo tagibwako adiisi mulalu yennyini awedde emirimu yabeegayira baga mmwe mwajja ne muŋŋamba nti era abulako zikyala kusuula wali zikyala omulabe ng'ali bute. Naye ate wali eri mu kusooka bwe yali ayogera biri ng'ate bano batulaga nti bituufu byayogera ate kati saa zino bamuyita mulalu ng'ate ayogedde kirala. Anti gwe okakasiza nti biri byali bituufu byo olina kwokakasiza nti bano baali babigenderako yali nabo. Kati bino babiganye bigenderako babigaana. Gwomanya bwoti Sanya eyamusooka omugamba biri ebigambo era y'omu yamugamba bino kyokka eri bweti mu biri ebyasooka abalimu era mu bino ebyokubiri bakola ki beba birimu. Kakati gwe weebuuza ebituufu bye biriwa gw'osobola bitegeera ebituufu. Kati ku byonna ani mutuufu kyegamba tulaba nti weefuula omusiru ennyo naye tosobola bitegeera. Ani yeefuula kyeŋŋamba Sanya bali abamugamba ebyasooka babbalamu ba Fulufiga ne bakola ki be balimu kati ffe tubuuza ku byonna biriwo ebituufu ebyasooka ebituufu anaffe kitwebuuza munnaye. Anti kati kyegende nti omulalu adiiringa nabaki abalalu bakwatagana. Mbuuza ggwa nti jjukira gwe bawolereza ennyo. Sanya mulalu Sanya nagamba omuntu wamusiru ataasoma mu gavumenti bamuwa mission taba na mulimu. Kale tuwulira asaba ne ssente agamba anti yinza okuba bamwongedde endala ng'eri yawedde. Okitegeera ng'eri yawedde lwakwandoza kyakomplainingamu baleka bamusasula layisi ekibulooka kisusse bwe bamuwa ate waliwo babulooka abakijjako. Aye kakati awo wali obuzibu tobola ayogera kalebule kino nakiri ekibulooka kikoze alaba sente ze zigize ekibulooka kisusse we wali obuzibu kati bwa Sanya. Sanya talina kizibu kyala buwaavu bumutawaanyo era gavumenti emukwata bunyi nemuwayaka ze tayagala talina kizibu. N'abantu abavunga bangi nga tebakola ebyo anti babaavu banjawulo. Oyo tomanyi yali yabalwanirirako oyo weerabidde Sanya aliko kusaidia mmwe ng'abalwanirira. Lwokimanyi nti yabalwanirirako mujjukirawo mukomera kati yabavaako pyegandi tugende tugobereranga ebintu byatategeera beera ku mulamu agwo wesa mutwego kuba oyo yaliko namunnammwe nga mumwagala okufa abalwanirira kati ye mulalu asembayo kyasigaza kintu ekyo akyasobola okwesaza ekkubo n'okweyambaza engoye naye era lujja kukya ng'empala agiyisa mu mutwe
Osobola kuyise pale mu mutwe. Anti gwe omanya. Bano baaliko babbuloka. Bwana balemerako ennyo bajja musuula ddala kati kyekiddako. Kati bakyali kulyogere bwogezi nti saanya mulalu. Jagero wanga saa waga nti empale kati agiisa mu mutwe jambala. Awo walaga. Anti kati babbuloka sente baziya zakola ki? Kyokka ye principal yavuddeyo. Mu press conference n'agamba nti abantu abo twamanya ebyabatuukako n'ebyabasoba mubakkirize bakole ki? Bajje tebalina ki? Anti kati Bobi Wine anti alinamu abasingira okutegeera. Oli waga nti jangu atekigeza nti yingira. Kuba yawudde nawudaga nti mu ddiiro mumaleke ayingire naye mu kisenge temumukkiriza kuyingira. Kigambi yali saawa embwa zikole ki? Zibeeraawo. Kyokka batukyali awo mu press conference yennyini nga Medadi Segonazze. Numenti abantu bamutunde nga balinga batamanyi nti ono looya gwe tumanyi mu Uganda amanyikiddwa omuntu bannabyabufuzi ab'amaanyi. Awo na ati abantu mubazannyira nnyo ku bwongo bagenda babuuka. Okitegedde? Abantu kati we mufuna nnyo nti mubalwanirira ng'ate mubala mwongera kugaggawala bo bongera kuba bubi baluka esaala bajjamu obwesige. Gwe nosobola nga nti gw'olwanirira asula njala ate gwe emmere ogiyiwa noga nti muli ku peegi y'emu. Kisoboka? Nga gwe balwanirira asula njala ate alwanirira n'emmere agikola ki? Ogiyiwa otya ng'olwanirira abantu akitogibawa ne bagirya. Anti ye tali ku mmwe gwe mmwessaako gwe mmwessa ku bantu babalwanirira kuba tolina naye endagaano. Okitegedde? Tolina naye endagaano. Omuntu ali ku bibye naawe oli ku biki? Kati gwobeere mu gundi mwalagiwo tonya walagiwo. Nobeera ogaa nti gundi atulwanira gw'otamanyi nako. Gw'otakola ki? Gw'otamanyi nako. Musafa ze gwoliko kuwalagi. Gwe kyembuuza. Omuntu atandika ddi okwerwanirira gwe ajookera mu makyo gaye kati ntandise kino ddi. Sinafuna mbavu. Bazitunda wa? Yeyo gweyagala kulwanirira yazigula wa? Alina lisiiti y'embavu. Agiina. Gw'olitandika ddyo ga nti gwe werwanirire gwe nga gwe. Ne mwezira muntu atandise kintu kye nga mulyoka mulippira. Mwezira atandise kintu kye oyo waffe oyo wammwe naani? Tulina abantu obbeesonywa naffe ne tutandika ekyaffe. Gwe keera ku makya. Ni wabaawo asookawo nga bw'olaba President Museveni nti yali akulembera. Lwaki gwe tokulembera? Gwe okulembera kwakunyiwa. Lwaki gwe batokulembera? Kuba mu buzibu mwina oyagala oli akulembere ate mufune kyenkanyi. Ng'ate gwe ogaanye okukulembera. Bwe buzibu bw'abasiru. Oyagala oli akulembere ate mutuuka okugabana mufune ki? Kyenkanyi. Ng'ate gwe ogaanye okukulembera. Tulaba eno gavumenti abaagirippidde ku siteeso ate basinga okwagala ogifunamu. Abaagitandika bale basirise balaba emmome. Zeererejja kino zeererejja kiri. Bannannyiniyo ng'olabako anyega. Bamukulu balaba bavaamu ekigambo. Naye bano bano abagirippidde banatudde siniyafo bali eyo bayisamu okufa. N'omuntu tubaako ne batukoze ekikosi wabaawo abatukulembeddemu. Anti bw'akulembera anti oyo gw'ogamba akulembeddemu muleke afune. Ate lwaki omuntu okufuna oyagala ate gwera okulembere mu kufuna ng'ate wali okukulembera kwakulemye. Oyagala kubanga kabina. Ate kakola ki? Okitegedde? Kyenyamba oli wabakkiriza okukulembera muleke akole ki? N'omukufuna muleke asinge. Kati ku mmeeza ate oyagala mufune kyenkanya ate wano nga mukulembera okoze ki? Ogaanye. Kuba omanyi obusiru bw'enkoko bugizaaza mu kyalo. Enkoko esobola okubeera nga gw'ogigulira emmere naye ate amagi n'egabiika eri. Bwe obusiru bwayo? Ekifo ky'okukulaakulanya wano ewaayo we bagigulidde emmere ate eyagala eyalulira eri mu kyalo. Abaganda kyebagamba nti obusiru bw'enkoko bugikola ki? Bugizaaza mu kyalo. Ng'osobola ogigulira mezi bandi okuva nga weeti bwetuuka okubiika amagi n'egabiika ewa neiba. Kali be baliwa? Anti ye mmwe. Nze. Ne bannaganga bw'oyogeranga. Buli muntu bw'oyogera ekintu bwe kiba kya busiru ate aba akiikidde abasiru olenga 2. Nze. Nti enkoko yandibadde ekulaakulanya wano weekoze ki? Mustafa.
Pastor Bujingo yavuddeyo n'agamba timu abasiraamu gulu staffa mumubuulire ani yatayirira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kyo munakimugamba ng'abatanga mayedini yammwe entuufu. Kakati okumanya nga Bujingo bannange yeetaaga kebera mutwe. Ani yamugamba nti Yesu yayambalanga bwe yayambalanga nga ye bw'ayambala kati. Yesu yakwako ku kikalu. Yesu yakwako ku kikalu. Yayambalanga igundi beziti. Yesu yasasuzaako abantu soda. Ow'omukisa. Yesu yasabako olw'essande. Simanyi bulungi naye nga bagendanga. Kati sitegeera omusajja oyo bakiki. Sente za church zibamubanja zimugenze ku bwongo. Ziriwa. Zino eza Pentagon. Pentagon yagenda gizimba. Ayo twagivaako twagimusonyiwa. Bwali yagala aligiziba batayagadde twamuta. Twamuleko baji. Yagambye mu mulage. Eyatayirira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anti na kati wamuyinza okuba namwe mugoberera omuntu nga bye mugamba bye muliko nga tebyabikola. Ayogedde bulungi. Naawe bw'omulaba kugenda omugambi. Atubulye Yesu yakubira ekikalu. Yesu yagambye abantu bate ku sente banywe ku soda. Okitegedde? Ebyo ka mubuuze Yesu abukubulye Yesu yasabako olw'essande. Era amala kubulina bulungi Yesu yali wa ddiini ki? Era ani yamubatiza? Yesu ayimulokole. Gwe toddamu byoddamu gwe Bujingo. Kugaye bitwala wani? Wa Bujingo. Mubuuze ebyo. Mubuuze. Yesu namulaba. Nze ngondabye. So ganze siri wa amaanyi. Nuwenkana Bujingo. Otupimira kuki? Okuba nsinga obukulu. Da Bujingo pastor. Pastor. Owamanyi mu ggwanga. Peti ku diguli ki ewa pastor gy'alina? Amanyi. Anti buno pastor bwetimbe. Omanyi abalokole bakusobera nawo. Bo batanga enduulu ekola ki? Era ya. Alugendo omugambi. Yesu yakubadde ekikalu. Yesu agamba ddi abantu bayite ku sonte banyo kusoda w'omukisa. Otegedde? Ye Yesu ani yamubatiza? Okitegedde? Yesu ani yakola ki? Ani yamubatiza? Yesu yakubako ku kikalu nga ye wayamba. Yesu yambalako bw'atyo. Kubanga ndeka kundaga nti Yesu yakolanga bye tulina okukola ki? Nabbi Muhammad bye yakola bye tulina okukola ki? Kakati Yesu yazaalirawo abaana. Era Yesu yalina abakazi bameka nga ye baalina. Bwagoba ono n'aleeta ono enkeera. Omuyimbi Agonago tukutumirako. Omuyimbi Sagonago tukutumirako bane munoonyeeko omuyimbi w'amaanyi nnyo akuba omuziki. Alina YouTube channel ye eriko Sagonago official. Mumunoonyeeko alina ennyimba ziringa 8 nnungi nnyo. Era ne bapromota abali eyo musobola okubanga mumunoonyako. Pozi ntumirako n'omuyimbi Makdi Aban. Omumanyi oyo? Producer mumumanyi? Makdi Aban ayimba ne King Sa. Ti nenga share ziriwo. Sime Mustafa wo ogenda kubeera abantu soko babuli ogenda kubeera ku show ya Kasali kusasira ogenda kubeera ku Sheraton nga 10 nga tennis ya yegundi eno olukutano luno Spice Dana the Diva agenda naye kubeerawo mu nga 10 ku Serena Hotel ogenda kubeera abantu babulire ogenda kubeera watufu eno yo yagundi ono eno yagundi wangambe yakusasira yeyo ono we fitina aliwo ono we koti eziringa amabaati Abitex yamutegese kati oba eyo yani ya Spice yani na ya Spice oba yani ni atabira tojimanyi njagena mweri sijagena mu ono wa fitina ani ono we koti eziringa amabaati tuli ku muntu va kuba promoter tuli ku muntu nti ogenda wakusasira ogenda wa Spice promoter tomugattako anti bonna tebanyimbira bulungi akusasira nga yimbe nyimba tuwazira anti kugwe kali byonna ebyo bye byange banna nze tonneesibaako kati ogenda wa nze so yange gye nninze ya saha si eya 24 eyo gye nninze ate kuzina 2 nyinza n'obutagenda ezo gojja kgenda ndaba gwe oli munene okunsinga wootuula oba ojjumidde
Nzagenda spice. Bwenvaawo ndi okinneeyongereyo. Mark the Urban ogamba otya muganda waffe. Frank Gashumba yavuddeyo n'ategeeza nti Bobi Wine President Museveni yamuwa ku ssente. Yamuwa ku ssente asobole okubanga asaanyawo opposition. Ate Gashumba ate yo statement atagikoze. Singa sente za gavumenti babadde baana ate singa yali mu bazzukulu. Kitya? Okuzirya obuli. Singa badde baana. Singa ate yali mu bazzukulu. Ebya sente abirekerwa nsonga. Mu Africa opposition yonna ate eteekebwa mu ssente gavumenti. Kubanga okusinziira ku mateeka engeri gy'efomingibwawo, engeri gy'etema ssente ku babaka, engeri byonna ebirokanga ebiro twetingira ku ki? Ku government. Kale yo si nsonga. Oba muwadde oba temuwadde just twagala bantu baagala kukola mbeera yaabwe ng'ekyuka. Abantu baagala ani alidde ssente ya gavumenti atagiridde baagala malwaliro. Kale ojjejjere bwe gwalimu. Talina gye abantu baabiwulira dda babiwulidde emyaka. Tebiina nnyo makulu. Aleeteyo ekipya. Kuba ate mpulira nga omusajja omuyivu. Ekyo. Owulira buwulizo muyivu owulira buwulizo. Ati mpulira. Ate mu statement zaako n'ogamba nti ate ne tutandika okudawutinga entegeera ye. Kubanga ye kennyini ali ku ssente za gavumenti. Kale ate avunaana oli oba ssente za gavumenti aziinako obujja. Yaziinako obujja. Bwe kyalinga kyayagala okutegeeza nti ye waaziri aho kyagala bala bakole ki? Bazirye. Zissente za mwi wa musolo. Mpozi nga ye kyagamba nti awulira bubi nga balala bazikola ki? Bazirye. Ne kennyini kwayimiridde. Apa kasaawa. Badde akeera ku mukutu bw'ava ku guno bwadda ku guli. Akeera ku mikutu? Office ze baziteeka ku mikutu. Ave ku bantu. Ebya ssente. Anyumya mbunyumya. Abannayuganda kiba kyakirabanga n'amawulire nti gundi yalidde ssente za gavumenti. Ebyo bya bulijjo. Abantu baagala balina amalwaliro. Ebyo singa byayogeddeko. Naye simanyi Bobi Wine bamuwa ssente opposition ekola ki wano mu Uganda esasulira ni fees. Oba evaawo eveewo. Bwevaawo gwe tolya. Kale opposition weeri abantu tebaagala opposition. Kyegamba nti abannabifuzi ba Africa balowooza okwesimbawo kwekolera abantu tebaagala opposition. Abantu baagala bintu. Abantu baagala kulaba ddwaliro wali tebafaayo ani alizimbe ani akoze eki. Baagala kulaba luguudo tebaagala opposition. Ye abantu bamugamba nti baagala opposition. Simanyi bulungi. Gulayi kwoyogera naye ebiwa bijjeewa. Nedda ssebo. Bw'omulabako mugambe abantu tebaagala opposition baagala mpeereza. Byonna byayogera alwane ku mpeereza. Ave ku bya opposition simanyi oli yalidde ssente ojjejjere bwe gwaliko ali mu bya kisiro. Abantu baagala buweereza malwaliro masomero weegali enguudo weeziri oba ani azikoze oba ani akoze eki bo kye bakola ki? Kibabaagala. Mustafa, Nigeria waliwo bannabyabufuzi be baagobezza emmere. Newagamba mutwale eri obukyere bwammwe titwagala bino mubitukoze ebbanga lyonna ffe kitwagala nkyukakyuka. Wano mu Uganda kisobola okukola? Abandi badde tebaagala mukyere nga baagala basimati oba bano batwalayo bikyere. Baagala mirimu. Baagala enkyukakyuka mu ggwanga. Basoma ki abaagala emirimu? Ate omulimu okusaba omulimu olina okuba nga olina kwogusabira. Mustafa. Sidagamba ko baagala mukyere type ndala. Nkugambye baagala emirimu baagala enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe omukulembeze aluddeko. Enkyukakyuka mweri tennabatuukako obutuusa abo. Nigeria kyogala yenkana ne Uganda. Kale enkyukakyuka mweri naye bo tennaba bakola ki? Baagala omukulembeze akyuse. Omukulembeze akyuka oluguudo ne lukolebwa. Enkyukakyuka eba bweri. Gwe okusaba emirimu oyisabira ku bbaluwa ki mulimu kigubaso omuntu togera kujja okusanga awo. Ate eriyo bangi abataasomera abalina emirimu. Kati gwe kennyini gwe omuntu weesitudde otya okukola ki? Kuba senga abo ngai badde basobola nti gavumenti ekyuke bo bafuge. Naye ate nabo baagala ati gavumenti ate ekyuka abalala bafuge. Kati kitegeeza abasindisi ba Wilibalo. Era gavumenti eriko ne bwevaako era bo tebagenda kufunamu. Kinagga nti ekizimbe tekikuba yinginiya. Awaliwo kirabeko ekizimbe ekikuba yinginiya.
Ni lwaki tekibakuba banna? Anti aba yavuddewo dda yateeredde zino embwaze. Kyogere kuba yingini atibafiira mu bizimbe. Atasobola. Amanya nti kigenda kugwa. Atamanya. Naye kigenda okugwa nga ye ate ali eri bbali. Ng'ataddewo zino embwaze zikole ki? Zisomba omusenyu. Kuba yasonga busonyi nti wali ne wali ne wali. Kati n'abo nabo. Neba n'afa abo basindisi ba Wheelbarrow. Enamba ya Mustafa eri 0752348967. Muteereko ko muteerako. Nze njagala nnyo. Ate bagamba bakuba. Saagala bakuŋŋaaba bya kisiru. Yabba wemula. Njagala omuntu ng'ayogera ebintu by'amagezi. Enamba ya Mustafa eri 0752348967. Njagala omuntu ng'ayogera ebintu byaki? Tonziza munnanka ate ekibe kyalinnyiddde embaata nja kukuwemula. Saala bintu bya kisiru nze. Era okuba okimanyi. Yikubeko ng'ogitegedde. Bogamba bya kisiru magezi kino kiri okunkubira okunzizamu ebyekisiru njabba wemula. Enamba ya Mustafa eyo tumaze okubanga agambye nti womukubira ng'omubuuza bya kisiru agenda kuwemula. Mustafa towemula abantu. Olajja kukubira kuteraka kakadde ate omuwemule alabe age musajja lukiki. Anti asoka ayinza okuba n'akubuuza wagira kibiina ki? Yo wagira kibiina ki? Gwe wampeerera. Ne mamange takimbuuzangako. Mustafa wagira kibiina ki? Mpagira kibiina. Nze nagamba senga okulonda. Nakuba olupepa kwaliko Uganda gye nayitiiki nze njagala mpagira ggwanga lyange. Abayimbi batumazeemu amaanyi. Dakika 2 twala Fiki Gaza atali na minisita w'abavubuka. Kyokka bulijjo ali eno mu Nuupu. Abayimbi kiki? Nuupu ne Alien bwatu bwe yasooka. Kati ate n'owa awu naye akyuse. Anti gwe kyomanya abantu bagoba ka ssente. Eno tali ssente. Uwa. Ene wa principal. Eno obangako eno okolera nsi yo obanga akolera Buganda. Kati ayinza okuba nga yalafuna akasente ate amala adde. Byonna bisoboka. Lindako. Osobola kujja osobola ofuna akasente baloddeero. Gwe Uganda gwe togimanyi. Uganda emisana ndala n'ekiro ki? Kakati eno. Omusajja bamuleba mu Kibutto oba Kibutto. Kati kye bagaba eyo waliwo ku TV emu gye bagigabako Kibutto. Kakati eno yo oba olwanirira nsi yo. Ewe empeera eri mu ggulu. Eno empeera eba eri mu ggulu. Side eno. Oba oli kubuweereza. Kubuki? Kubuweereza. Ate eno yewali akaki. Kalenzo okuba ate yazze eno ate amala dde eno. Bisoboka. Mugokutana ate n'omulaba eno. Mustafa nga tuwumbawumba. Tugenda mu byabufuzi. Tugenda mu kulonda kutuuse. Twawudde aba NRM bayise dda. Akamyufu kagenda kubanga kalobera omwaka ebere enkalala mu oli biki. Olowooza tewagenda kubaawo ettabbu ennene mu kalulu kana kagenda okubanga katuuka. Ebyo mwogera mwabyogera kuva ddi. Kuva Museveni yatandika okwesimbawo. Ettabbu etya. Era ebya bulijjo bibaawo. Ono bwalwanira kaadi ono bagimuggyako bagiwoona. Ono bw'atekayo akasente bamukyolopya. Ono bwamuyise n'emmanju. Ono bagimuggyako. Ono badda independent. Ate bw'amala bw'ayitawo bw'afuna kaadi. Yerindako. Lwaki omuntu agenda mu kamyufu ate bwagwa ate tugenda okulaba nga atazze independent? Andi gwe kyobumanya nagamba ntwali alwanirira nsi. Nosanga olinga wa NRM nono wa NRM ne bagenda mu kamyufu omu n'agwa. Ate n'ogamba nti ono agudde yandibadde awagira NRM munne bayitemu. Ate okulanga ate naye akomawo. Ate bonna NRM ne bateekamu ssente. Wangi taata. Alina kaadi n'atagina bonna neekola ki? Bonna ne bassaamu. Mu nsi za Afirika tebafaayo ani azze. Wabula ani agenda okukola bye bakola ki? Bye baagala. Okikwewunyisa olabye omuntu wa Nuupu ng'ate gavumenti yemuteekamu ki? Ssente. Owa Nuupu tekisoboka naawe. Tekisoboka. Ebyobufuzi tonnabitegeera. Nkyali muto buto. Bukulu oli mukulu. Magezi ge mato. Nedda sebo. Olaba totegeera ekyo ng'ate lunaku osiiba nange. Producer akojja kasalamu. Kyegamba olaba ekikwema otegeera ng'olunaku osiiba nange
ng'abantu bankubira simu ng'abantu po bateekamu ssente ng'ate NRM bateekamu tekisoboka kakati gavumenti si wano wokka bye mbanga nkugamba tugamba nti mba kugaba bya Uganda gavumenti zonna gavumenti esobola okubala omuntu nga waali amaanyi agayina ate nga naye esobola omufuga okitegeera kati yo neeteekamu ssente ajje akole byekola ki kakati gwayagala ennyo okulwanya n'okuba embeeko n'otuyana paka eno mu mugongo ogoba ogoba mmotoka lole ya bidongo ne wakaseereza okulya notazirekayo n'ovuga piki ne mwolekera mayiro nga 2 naye ng'ate gwoliko gwogoba ate yali saidi zeeno kiga nti togobereranga omuntu katotegeddewa wakola ki walaga togaa nti abali mu parliament bonna aba movement nti bonna aba movement ate togaa nti aba nuupu bwe bakuba obulu bonna aba nuupu bawanika ne bakuba obulu batya nti kino tulina ekintu kye tulondako bonna aba nuupu aba side emu nziraamu ate otunuulyanga yampasaako nkubuuzizza bwe bakuba akalulu bonna banuupu bonna bawuliza police eyakuwasaako atunula atya anti akutunula akuba endeka mwoyo aganti senga dda kyegamba nti abanuupu bonna bakolera principal kyalagira kibakola ki kibagendako bonna baali balonze ne baggwayo nga nabo bagira ekintu kimu bakyusaamuku kitegedde olaba n'oli akigambye ate nga mubasiru mumanyi naye naye akoze eki akinga gwe weebuuze lwaki bonna tebalonda lumu ate nga bonna balina gundi ideology etya emu yakuggyako Museveni tulina ne gye twawulira eyo bakansala banupu nga be bangi ne speaker ate wa NRM nga bonna balonda ate wa NRM nanti kigaye nti ebyobufuzi wawulemu bitegeera ng'oli nange wetaaga kunaaba kwayoza sabuni yennyini nze ebbanga libadde naye mba nkusuubira okutegeera ebyo ebintu nti ekkala terina kyetegeeza ye ne bakkala buki kala okitegedde kati nze saagala obeerenga olaba takisi ezo nti obala zimu sizaawula anti zonna zibaamu obutiiti byebi n'ebikuubo bikuubo nze mba mbuyita butiiti era kyobala nze sirinya takisi lwaki anti sizaawula nze katedde Masaka nedde eno sijaawula anti zonna ndaba zonna zirimu obutiiti kati gosomala gye wajjiddemu eno waggulu eti kuganenega paaka kati zonna ndaba zisibye obutiiti nze sizaawula kyobala zannemu okulinnya Musafa sibula abatulabe Ssaabasajja Kabaka awangaali okay mwebale mwenna abatugoberedde olunaku olwaleero bagise Lubaluse wa TV lero tubali ne Mustafa so okubanga twogera ku nsonga ezimu zonna mu comment section awo muso okuteeka onoga nti twagala lutweddako mudde mwogere ku kino Mustafa enamba njibawadde muso omukubirako ne mwogerako naye naye gwe oyogerera ebitakwataganyira ajja kuba kuyisaamu eggaali gono otubuulira naye nga tubebaza mwenna abatugoberera ku Facebook ku TikTok wamu ne YouTube channel yaffe nakolwayo program nsonga ku nsonga tugenda kuba tukikomekereza wano wennyini naye nga tukoze ne Robert Musanje Kagere Waswa Abubeka alina amannya amangi saako ne Katabira Muhammad abo balina kufugana ssanga lya Mbogo bati abanuupu ono tuyagala kwesimbawo naye ayi Katabira amanya aje Samuel sijja kusukawo wano tubebaza mwe n'abateekamu ensimbi okuli Aji Mukisa onono nga asangibwa wali eri musomi wa dduwa asangibwa wali Bujuuko ku Remitiana Sunset Junior Schools namwe mwe bali kubanga muteekamu ensimbi ate Matuga Estate wamu ne Band Properties namwe muteekamu ensimbi wamu ne Julie Classic Fashions oyo naye Mustafa yagamba Julie ugenze kugonda umukono kakati aire emyaka yeraga sitwala wasi tubagaliza bimutwagaliza mukama batukumire